Echekango entisa n'amaziga bibuutikidde abatuuze b'ekiteezo ekiri mu town council y'e Kasangati mu district y'e Wakiso ng'eno ye wayibwa kasasiro ava mu Kampala n'ebitundu ebirala. Olusozi lwa kasasiro bwe lubumbulukuse ne lubikka amaka agatannategeerekeka muwendo era abantu abawerako ne bafiiramu ng'enjega eno eguddewo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'amakya ga leero. Mayumba gonna agabadde galiraanye omwala gonna ne bagazingako n'amalimiro gonna ne kalina ya muganda wa Elias Lukwago naye lugendeddemu era omuntu omu afiiriddemu omukyala abaddemu abaana ne bagenda n'ebisago. Ekisaawe kyajja agenda kyonna bakibisse. Ekyo kyo kitundu kya kiteetikka. Kati eno Busanja ate y'abantu bafudde bangi nnyo. Kuba ennyumba ziringa 20 ze baziise essaawa eno. Wetutuukidde mu kitundu kino nga namungi w'omuntu akwatiridde ku nguudo nga buli omu adduka agenda alaba ogubadde nga g'amaka agabikkiddwa omubadde n'ebiraalo by'ente. Tusanze wonna kasasiro akozeewo olusozi nga kizibu okukkiriza nti waali wabaddewo ennyumba. Abatuuze balinnya olusozi lwa kasasiro olubuutikidde amayumba okuwulira oba nga wakyaliyo abalamu nga bakira bawulira miranga na kukoona okuva mu bannaabwe ababuutikiddwa kasasiro nga bano bakwatidde wamu ne batandika okusima kasasiro ono nga bakozesa enkumbi n'ebitiiyo wakati mu kugumya abali wansi nti bajja okubataasa. Wawulira jangu Bridget okirabye. Kino nno kitutte ebbanga nga batakula era nga basobodde okununula abantu 3 nga balamu ng'abalala babalemeddeyo ate ng'abamu baggiddwayo nga bafu ng'oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo kino kyokka nga terina bikozesebwa ekijja abatuuze mu mbeera ne batandika okuboogerera ebisongovu. Abatuuze bakutte ogumu ku mulambo gwe basitudde olwo ne bagukunguzza nga bwe babeera nti si baakukkiriza poliisi kugutwala kuba omulimu gwabwe gubalemye nga bagwolekeza mu maka ge wakati mu miranga okuva mu b'eŋŋanda n'emikwano. Abakulembeze obwedda bakola butaweera okuyiikula abantu bano ng'oluvannyuma poliisi ereese biweetiiye wabula abasirikale basanze akaseera akazibu okubituusa mu kifo awagudde enjega eno olw'omugotteko gw'amayumba ekibawaliriza okumenya ennyumba ezimu basobole okufuna we bayita. Abantu balamu bakono olabanga abamu ku bafiiriddwako abaabwe bagamba nti bano kuliko ne Namukadde abadde n'abazzukulu 7 nga bonna bafudde nga waliwo n'omulala abadde n'abazzukulu 6 ng'ente amayumba okubadde ne kalina ey'emyaliiro 2 zonna zibikkiddwa. Omugatte ogw'abantu bange bali 7. Abapangisa sibamanyi bali bamekaana abantu. Emizigo gibadde emeka? Emizigo gibadde 6. Kenyini feedback ete 10 12. Mukadde abadde mu n'abantu nga 8 oba 9. Ye avuddeyo ne muwala we ne bafuluma. Kati n'addayo ataasa abazzukulu nekimuggwerako. Abamu ku basimattuse balunyumya nga lutabaalo nga bagamba nti zibadde ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'okumakya kasasiro n'ababuutikira nga bannaabwe bangi baziikiddwa nga balaba nga bagamba nti olw'obungi bw'abantu ebimotoka bya kasasiro n'abantu ababadde mu mayumba gaabwe omuwendo si mwangu kuteebereza. Awo kitandise okutambula bwe tugenda nga kitambula bwe kiti nga kitambula kati bwe kubukwa step era buli obuuka wajja ekigere bwe kitambula wajja ekigere kitambula kati kibadde kitambula mukono gwange n'asika bw'ati omukono okweyongerayo waliwo greda eringa eyo babaddewo abaana abadde wansi nga bakolera kamolo abavubuka abafudde amayumba mangi over 100 homes buried down. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.